This is from Pantilla already in the danger already. Webali kubeera mulabi mulungi owa Fifi J the news anchor webali kubanga okyekuumiddeko mugibale gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero kansuubire nti muli magida sana balungi abagalwa abampuliriza mudakiika eno ngenda kubanga ate mbatuusaako amawulire gaffe agenda maaso kubanga tegatambula mu ggwanga lyattu Uganda n'okusukkawo oba oliawo era nga ngenda tutandikira ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Ali Kiba. Yes, mwana mulenzi ono bagenze mu maaso kubanga ate bafuna ezzadde mukyala we gye buvuddeko awo yasimulukuka n'azaala omwana owokubiri ku ye nga omukyala so nga ate ono omwana abeera wa musanvu eri mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Ali Kiba. Gwatanawo kubanga osubscribinga ku channel yaffe mukwano genda mu maaso nga ate osubscribinga teweerabira okulikinga n'okusaawo ka comment. Nja kuba ate nsiimye nnyo nga nsiimidde ddala nga bw'okiwulira. Yes, amawulire bwe gatyo bwe ntandise olunaku olwaleero era nga ngenda kweyongerayo mu maaso nga nzira ku mukyala amanyiddwa nga Semi ffenna gwe tumanyi obulungi ennyo eyatuyimbira akayimba ka Dudduke. Yes, akayimba ako nga ali lubuto obudde budduka oluyimba olwo olulabanga olw'eggulu naye munange omwana ono yawezezza omwaka so nga ate oluyimba olwo yalufulumya nga aluyimbira omwana we ali mu lubuto oyo gwolaba ebiseera ebyo ng'omwana oyo tannazaalibwa naye olunaku olwaleero bambi baby girl awezezza omwaka mulambirira ofunamu kyakuyiga kyo awo mu abataagala kuzaala muzaale abaana balwa munda naye nga omwana waafuluma wabweru wano akula speed nga bw'okiwulira. Okuddako eri mwana muwala amanyiddwa nga Naira Ali ffenna gwe tumanyi obulungi mukwano ono ennaku gye zivuddeko awo entono nga bbiri ku lumu awo. Yes, yagenda n'abeera nga ate afiirwa mwannyina mwannyina yafa naye ebigambo bye yawandiise bambi byalese ennaku y'amaanyi nnyo nnyini ddala ku mitima gy'abantu. Mwana mulenzi yafudde yabadde big brother we era nga badde bamuyita Hassan Chicago era nga mwana muwala ono yawandiise n'agamba nti yali yayawukana n'omwana mulenzi oyo mwannyina nga bayawukana tebakyayogeranga ne ku WhatsApp ya mu blockinga kale ku social media platforms zenga ya mu blockinga era nga agamba nti enjawukana gye bayawukanamu yali mbi nnyo nga ebigambo bawanyisiganya ebigambo bingi nnyo nga bisongovu ebintu n'ebyo byamuluma oba byamulumya oluvannyuma lw'okukitegeera nti munange gwe yali ya blockinga yafudde oba okitegeera n'awulira ennaku nnyingi nnyo naga nti teyafunye nakadde kamugambako bigambo biwoomu oba bisembayo kubanga bayawukana amugambye ebigambo bikaawu nnyo kamala gwekyo kikyoyigamu tulekere okubanga ate banange tusiba obusungu essaawa yonna ekintu kituukawo n'otandika okubanga wejjusa bw'oba olina omuntu gwe wanyiiza munange mwetondere oba we kiba kisaanidde okumwetondera mwetondere obulamu bugende mu maaso bino ebyokubanga ate tumera amampaati tebituyamba tulina kubeera mu nsi nga tuginyumirwa so si kwewalana ate wobanga naawe olina oyo gwe wanyiigira kyekiseera obusungu obute obeere ng'ogenda mu maaso okole ki omusonyiwe ku nsi kuno tuli bagenyi tuliko kaseera buseera so tetulina kubanga munaye tubeerawo munaku mwana muwala oyo alaga nti byamuluma oba bimuluma naye essaawa eno takyalina kyakukola kubanga oli yamaze okubanga ate afa era nga yayongeddeko n'ategeeza nti omwami oyo eyamuintroducinga mu music industry yamuleeta yamupikapika yamuwa amaanyi agajja mu music industry oba kino kyali essaawa eno kyonna akirirwa mwana mulenzi oyo naye ng'essaawa eno bambi takyaliwo yamaze okubanga ate afa. Okuddako ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Akon ono yava mu ggwanga lyattu Uganda n'abeera nga ate addayo ewaabwe eyo naye nga wenjogeera mwana mulenzi ono ebizibu byagenze ne bimutomera oba ekisiraani yakyambalidde Uganda simanyi naye nga agenda okutuuka ewaabwe eyo ebintu tebyagenda bulungi. Kigambibwa nti ono yali ku pampu y'amafuta ng'anywa mafuta naye nga afulumyemu emmotoka ate ng'oluggi oba alese luggule ate nga n'ekisumuluzo akireseemu kwe kudda eri mwana mulenzi omulala ne yeesogga emmotoka ye mangu awo Range Rover n'agyesogga mangu ddala bwatyo n'abeera nga ate agivuga Akon ne bamulekaawo nga ayimiridde ku mafuta atangadde mu bufunze emmotoka baali bagimubyeko naye kyamuyamba yali aleseemu essimu ye okitegeera poliisi gye yakozesa okuba nga ate ekola ki tracking emmotoka era mu ssaawa ezitali zawala nnyo bagenda okwekanganga emmotoka bagisiŋŋaana epakingiddwa ku Forest Park omukulu we n'asobola okuba nga ate addamu okufuna emmotoka ye. Okuddako ku mwana muwala amanyiddwa nga Judith Hard omukyalo ono yagenze mu maaso okuba nga ate munange afuuka Miss Elite Africa bwatyo n'agenda mu maaso okuba nga ate ekyo nakyo akikwasaganya era yatukwatidde engule era nga wenjogeera ye Miss Elite Africa. Wabula nga omukyalo ono
gye buvuddeko awo nakuleetera amawulire nga bannayuganda ku social media bagenda mu maaso okumuvuma era nga nzijukira bungi nti ne wano navaayo nenkola ku vidiyo egamba bannayuganda okukendeeza okuvuma omukyalo ne kyali kimuvumya si kirala bwe bugulu nga bagamba mbu alina obugulu bulinga obwa gundi eno eri ku gundi ku flag ya Uganda akanyonyako era yalaba nga kimuyitiriddeko nnyo navaayo n'abeera nga naye ayogerako ne bannayuganda n'agamba nti lwaki mumalamu bannammwe amaanyi lwaki mutuvuma lwaki mukola bwe muti ne bwe muti naye wenjogera essaawa eno ono gwe baali bavuma obugulu yakwatidde Africa yonna bendera ate nga abaali bamuvuma boba bali ku kyessaawa eno simanyi oba bakutte flaga yawa simanyi so no mbagamba mulekerawo kubanga bannange muvuma abantu sijja kukowa okuddako omwana mulenzi amanyiddwa nga Diamond Platnumz fena gwe tumanyi obulungi ava mu ggwanga erya TZ yes ono ye yalondeddwa mu East Africa yonna ne Central Africa okubanga ate munange agenda okwetaba mu BET Awards 2021 era nga ye kali nominated nga wenkugambye mu Africa kululika enzo yatukiikira ndowooza omwaka gwalinga gwa 2015 era n'okwangula n'awangula ate nga twalabako ne mwana mulenzi awamanyiddwa nga Rayvanny mu mwaka gwalinga gwa 2017 yes era nga naye yagiwangula Rayvanny ava mu ggwanga lya Tanzania njogera ku BET Award ate nga era still mu mwaka ndowooza gwali gwa 2020 ogwo guwedde mwana mulenzi amanyiddwa nga Burna Boy from Nigeria naye yakolaki yagiwangula naye nga ku mulundi guno yes tufunyeyo mwana mulenzi oyo yagenda okubanga ate akikira East Africa naye nga ne Nigeria efunyeyo mwana mulenzi amanyiddwa nga Wizkid wamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Burna Boy ekintu kino akyetabiddemu ddala naye ng'embeera yo bwetyo bweyimiridde eruuyi eyo abakyala n'abaami aba Jokam Logistics and Tours International bakikukoledde anti bano bakutussako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Turkey okutuukira ddala wano mu ggwanga erya Uganda oli musuubuzi odiringira mu ngoye z'abakyala z'abaami oba z'abaana omuli ensawo engatto abaya ne sharia suuti saati t-shirts wamu n'enkofiira babikutussako ku bbeeyi ensaamusaamu ate mu budde bakubire ku nnamba z'essimu +053 574 368 oba +256 708 basange ku offices zaabwe ezisangibwa wali mu kibuga Kampala ku New Taxi Park Building room number 689 Namirembe Road beba Jokam Logistics and Tours International okukuwonya abafere. Yes, bebakulu abo aba Jokam Logistics beranga ate obakonako muganda wange mwongere kubanga ate mukwasaganya ensonga za business okuddako ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Nissan Reef nagwe tumanyi obulungi nti ono muwandisi wa nnyimba Nakinku ate nga mukadeke kamu omuyembe yes ono mulundi gwe ogusookedde ddala yakola collab ne mwana mwala amanyiddwa nga Spice Diana era ngono yavaayo n'abeera nga ategeeza abantu nti kakati kakozeko collab ne Spice Diana awo yegguddewo kubanga agamba nti mu nnyimba zonna zazzawandiika zazzayimba teri luyimba lwali lumunyumidde nga luno olwa bode lwe yawandi records ne mwana mwala amanyiddwa nga Spice Diana jukira nti eyo ye collaboration ye esookedde ddala kasookedde ayingira mu music industry amazeemu emyaka 15 nga ogugwe gwa kuwandika buwandisi na kuyimba ate nga ayimba yekka abadde takolanga ko collab yonna eno yasookedde ddala naye oluvannyuma lw'okola collab eyo n'agamba nti kakati ngenda kubanga ate nkola collab ez'enjawulo ezisingako ne kuzina okitegeera naye nga mwana mulenzi ono abasinga obungi bamubuusa amaaso naye nga hit ezisinga obungi ze tuwulidde okuva mu bayimbi ab'enjawulo omuli mwana mwala Rema Namakula Irene Bebe Cool Bobby Wine Juliana Kanyomozi abayimbi abo azze abakolera ennyimba ez'enjawulo era nga ku nnyimba zazawandise mulimu oluyimba olumanyiddwa nga Birowoozo Kawoowo Minzaani Oli Wange mulimu Omukwano Ogunyuma olwa Samali Matovu mulimu oluyimba olumanyiddwa nga Kinyumira by Julie Mutesasira waliwo oluyimba olumanyiddwa nga Byansi Irene Namubiru ez'ennyimba za Irene Namubiru ezisinga obungi beegombeko zona zawandikibwa mwami ono oluyimba olumanyiddwa nga Akasengejja tujjukira mwana mwalo yamanyiddwa nga Maureen Kabasito oluyimba olwamutunda nnyo oluyimba olumanyiddwa nga Kisumuluzo olwa Diana ez'ennyimba zonna zawandikibwa mwana mulenzi oyo kitegeera awandise ennyimba nnyingi nnyo waliwo lwe bayita Buyonjo olwa Bobby Wine oluyimba olwo yaluwandiika so nno mwana mulenzi oyo agambye nti agenda kubanga ate atandika okukola collaborations n'abayimbi ensonga eyo nayo nkulu nnyo nnyini ddala
nga maliriza amawulire gaffe olunaku olwaleero lw'oluba lwa Sunday neewaddeyo kubanga ate nyongera okukwata ku baganda bange abagamba nti ffe emitima gyakaluba twakowa kibayita ensonga bufumbo togenda kweyombekera togenda kukola ki kubanga kya butonde Mukama yatonda ebintu bino ebyokukola ki ebyokubanga tufumbirwa oba ebyokubanga muwasa muyina okuwasa abaana b'abandi muyina okufumbirwa basajja b'abandi muyina okukola ki muyina kubanga mukwasaganya ensonga z'amadwasi okitegeera so ngenda kubanga ate mbalekerako akatambi kano mubere nga mukawuliriza kalimu ebigambo ebiwoomu oba oliawo oyinza okubaako kyokayigiramu naawe ali eyo ampuliriza muzikirize mbasibule mu dakiika eno atakuumira mpeera abankuumire nsigadde nze Fifi J the news anchor nga bulijjo mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba kati kambalabule. Let me warn you. Eriyo emyaka gy'obeera attractive eri abantu. There are years when you are attractive to people. Ng'abantu bakutunulako ng'olinga ekimuli ekyakamulisa. And when people see you as a flower that has just flourished. Nga buli musajja awulira yandyagadde awase ggwe. And every man would yearn to marry you. Egyo emyaka gye giri buli muwala yenna agituukamu. Those years are there to every girl. Kati ekiruma. What hurts? Bwe bwongo bw'okulimba nti ogenda kubeera ku eyo stage emyaka gyonna. Is your mind to deceive you that you will be at that stage for all your years? Eriyo n'otunuulira omuntu ng'akasusu ke kakola bwe kati ng'olaba muto nga mulungi. There is a time you look at someone's skin as glittering and you see they are young and they are beautiful. Nga buli muntu yandimwagadde. And everyone would have loved them. Emyaka ebiri emirala ne gimuyitamu. And then 2 more years pass by. N'oddamu n'omutunulako nga yakugaana okumuwasa. And then you look at them again when they refuse to marry you. N'ogamba Katonda nga yeebale. And then you say, oh, thanks be to God, Eyantaasa. the one who saved me. Olwo singa ali waka wange ng'afaanana bw'atyo. Would she be in my house looking as such? Kakati nga gwe ekikulimbye. What has deceived you? Be basajja abangi abayise mu sizoni eyo gy'omasaamasiriza. Are the multitudes of men that have come to you in that season when you're glittering? Noga kanjira ninda nkole business. And you say, let me wait and do my Ono business. bw'anajjanga n'aleetayo ez'enviiri, ono With this n'ajja one brings n'aleeta for ez'olugoye. hair, one for food. Kambakuumira awo ate bonna sigenda bagana naye kambakuumira awo ku bunkenke. Let me just keep them on tension. Kati eri oba okuumira ku bunkenke nga baabuuka bakibuuka. There are those you're keeping on tension, but they are beyond that. Akugezaako wiiki ezo nga tolina ansa n'akuta. They try you for 2 weeks without an answer and they let you go. Kati bonna 20 bajja kwekuba omulundi ogwo. So all that 20 will give up at once. Osigale mu bbanga. And you remain in space. Omusana gukuyitemu. And the sun will go through Baddemu you. okukutunulako ng'omubiri tegukyakutuuka. And by the time they look at you again, the body no longer fits you. Eriyo ebiseera ng'emibiri gyaffe gitwegaana. There are times when our bodies deny us. Era y'ensonga lwaki ffe tubeera ne kits eza make-up nnyingi. That is why we have very many kits of makeup. Tuinvestinga mu by'okwemakinga up. We invest in making up Okusinga ebintu ebirala byonna. more than we invest in other things. Kubanga eri ogojja okwekuba embugubugu zibule. Because you have those you're going to put on and the wrinkles will not be Naye seen. abaana era bakulaba. But people still see you. Ne bamanyi owooluganda oyo omubiri tegukyamutuuka. And they know the body no longer fits that brethren. Kati weewa obudde nga bukyali ng'omubiri gukyakutuuka. So search for yourself time when the body is still Gukwegaane ng'omaze otutuuka mu nnyumba y'omusajja nga takyalina kyakukolera. so that you get into someone's house and they can no longer do anything about it. N'osanga singo n'omubuuza oyagala kufumbirwa ddi. You find a single person and ask them when do they want to get married. Ng'agamba tamanyi. And they tell you, I do not know. Tosoma, You're not in school. tokyabeera wammwe, You no longer stay at your home. naye tomanyi lw'oyagala kufumbirwa. But then you do not know when you want to get married. Awo ne mba n'ebibuuzo. And then I get questions. Katonda ogenda mugamba ki? What are you going to tell God? Kubanga omuntu atamanyi budde bw'ayagala kukoleramu kintu talina na ngeri gy'agenda kugambamu Katonda. Because if someone does not have a set time frame when they want to do something, they don't have a way they are going to tell it to go. Eggulu liraba omuntu azze mu maaso gaalyo nga tali set. The heavens see someone has come before it when they are not set. Bw'olaba be bawasizza n'owulirayo okufumbirwa. When you see someone has been wed, then you feel like getting married. Bw'owulira abakaabirayo n'ogamba naye omuntu agira alinda. When you find those who are in sorrow, you say someone should. Bw'olaba azadde n'ogamba naye enkya nfumbirwe. When you see someone has given birth, you say, let me get married tomorrow. Ng'olinga agamba nti omusajja wamuteekawo wakuzannyirako gwe w'oyagalira wajja okujjira akuwase. As if you set the man somewhere to joke with, that whenever you want, they'll come around and marry you. Basinga amiina. Amen to the Munkuubireko. singles. Wave unto me.